abatuuze ku kyalo Nyamiringa kisangibwa mu ggombolola y'e Bulongo mu disitulikiti y'e Ssembabule ge bakabage bakomba oluvannyuma lw'enkuba ey'omu kibuyaga w'amaanyi okusuula amayumba agasoba mu 50 n'okwonoona ebirime. Enkuba eno gye baasimula obugolo yatonnye ku ssaawa 9 ez'olweggulo era ebirime okuli muwogo n'ensuku z'amatooke ng'amasinzizo n'amasomero nago gasigadde ku ttaka. Bwetutugidde mu kitundu kino ng'abamu ku batuuze banyiga biwundu oluvannyuma lw'enju okubagwira. Bano okuli Nayebale Judith, Bekunda George, Tumusiime Stephen, Annette Mulokole n'abalala bategeezezza ng'ebintu byabwe byonna bwe byayonooneddwa nga bafunye n'obuvune. Ekyegezamu ebintu byonna batuyire mu mabasyo batutwara hirwarro batyamuka hati embeera tinungi bantusaba abebembezi ba gavumenti mwena muteereza obuyambe mutuyambe. Twerirwe tusisikarirwe ebintu biitu ekanisa ngino mugire begwire za muhogo omusiri zikuukire zahwamu entookye zifiire zoona zahindagurika zahwamu abaana famire yange nimugireba titwine ekyokurya kyona twine ekyokutaha amahega nanisaba ba gavumenti batuyambe turi kubita nk'oku mukuturana abaana nimubareba turi kubita twine ekyokurya kyona. Ebintu byange bigenzire isomero ebitookye ebintu byabyo nabigenzire umuyaga enjuru kwe tusaba obwebembezi kutuyamba buri mwebembezi weenu icyo tukwataho ebembezi baitu ba chairman RCC mutuyambe tusaba obuyambe netusanyawo netusanga mu nyumba ebintu byonna nebigwawo naffe netuddukamu netudda ebweru netulaba embeera nga bweri amabaati negagenda buli kimu bizinensi yonna neggwawo tuli awo tuli bubi. Balaajanidde abazira kisa okubadduukirira waliwo n'abalabiddwako nga bagezaako okuzzaawo amayumba gaabwe agaagudde era batunyonyodde embeera gye balimu. Tiine kyona ekitutonwiro tubusafuria tuki tiine kyona kyona twine tujja twetekere twine ekyokulya obunga bugwire mu budongo obucoori bwona bufiire tuli awo nkamwenda amabaati gagenda entookye zagenda enkoko zafeera omu nju kanyoni ly'omurwire wa shukari na puresa tinkurara ahantu h'embibo natwara n'amagara gaitu ekanisa tuteire munonga nshasha bansaba obuyambi abebembezi baitu n'abantu ba gavumenti bakubidde olunaku lw'eggulu enkuba nga mpitirivu neesula amayumba emmere yonna tetulina kyakulya tetulina we tusula era tusaba buyambi mu gavumenti batuyambe batudduukirire. Ssentebe w'omuluka Bulongo era nga muwandiisi w'ekyalo Nyamiringa Abaho Nathan annyonnyodde engeri abantu be gye bakoseddwamu n'asaba minisitule y'ebigo bitalaze okubayamba. Tukuba omulanga ofiisi ya Honorable Minister wa Preparedness Madamu Abba Lilian tukuba omulanga abakulembeze bonna kuviira ddala ku LC3 LC5 ba area member of parliament n'abalala bonna bazira kisa mujje muddukirire ekyalo ky'Enyamiringa. Families nga 50 zonna zafunye obuzibu olw'enkuba eyafudde embyeggulo ng'erina embuyaga nnyingi n'eyonoona ebirime byabwe. Nowa Kintu yakusakidde gulino.